kubanga Mwami Museveni twayingira ekibuga wano ffenna. Mwami Museveni teyalina kantu yali tazimbanga nyumba ku nsi ya Katonda eno. Yali talina bank account yonna, talina bank account, yali talina. Mwami Museveni yali talina nte yadde, yali talina nte. Kati zaatwala abantu abalage zivudde mu parish. Kubanga omusaala gwafuna yagubagambye luli nti afuna miliyoni meka 3 nti abala NRM ne bajjako emitwalo simanya emeka n'asigazako miliyoni 2 omukyala we zaatwala. So buli kyayina kyaffe miliyoni 2 ne bw'ozibazaamu emyezi egiri mu myaka 35 nga talyakungako n'enusu tezisobola n'okumuzimbira ennyumba gy'asulamu. So abantu nammwe ne mubeereyo tolinze bakugulire pirawo. Gwe omuntu Katonda gwe yawa obusobozi n'amaanyi olinda pirawo ya Muhoozi? So basebo ne banyabo nze ngamba program eno gye batuleetedde ya succession eyambye eggwanga lyawule abaagala obusika n'abaagala obwannanyini. Twawule abaagala obusika bwa Mwami Museveni badde mabega wamu w'omulangira gwalonze. Abaagala obusika obw'obujjajja obw'okuzaalibwa mu ggwanga ng'obuyinza bwaffe naffe tusimbule. Okusimbula kuno nabagambye nti ndowooza okubaganya ebirowoozo kwa mbakyaga leero kyekunaabanga kutuyambyeko kwe kutuusa amaloboozi gano eri abantu baffe abali mu buki mu buwambe bawulire. Abalala nebigenda mu maaso tebanakola ki? Tebanabitegeera. So nga tusimbula tuyina n'okusimbula nga bwe tukola ki? Bwe tubategeeza ekikola ki? Ekigenda mu maaso. Naye nga bwali mu bikujuko eyo abategeeza nga bwagenda okubawa emipiira n'okubakubira dansi, naffe tusimbule nga tubabuulira kye balina okukola ne gye tulaga nawa gye kigwera. Tugenda kusimbula, mugenda kuba nga mubiwulira. Mwetegeke tukole ki? Tusimbule tulumbe. Tuli ffenna mwebale nnyo, mwebalire ddala. Ndowooza ebyange kambikomye wano, tujja kusinkana eyo gye tulaga.